yafuuka nkola ku kkanisa ya Omega Healing Center buli mwaka okubeerawo n'olunaku olw'enjawulo abantu kwe bakuŋŋaanyizaako ebirowoozo lwe bayita Social Awareness Day. Ku mulundi guno olunaku luno lutambulidde ku mulamwa ogugamba nti The Kampala We Want, nga muno abantu baweereddwa omukisa okulaga bwe baagala Kampala okufaanana, ng'era enteekateeka eno yeetabyemu n'abakulembeze ab'enjawulo. Kuddamu ki ky'olaba nti bwenti bwendaba Kampala bw'ateekeddwa okubeera? Neyanziza nnyo nze kyendaba mu Kampala era naye wakyogeddeko dda omugotteko waliyo ogw'abantu, ogw'ebizimbe n'ogw'ebidduka. Kasasiro is a very big problem, clogging out drainage, alwaza eventually obulwadde buleeta obwavu. Ebimu ku bizibu abakulembeze bye banokoddeyo wano ebitawaanya Kampala kuliko amataba, era ng'omubaka w'Amakindye Ssaabagabo David Sserukenya agamba nti abantu bangi basenze mu bitundu by'entobazi ne baziba amakubo g'amazzi ne gafundikira nga gano gabasanzeeyo mu mayumba gaabwe. Buli lw'olumba amazzi nago gajja kujjawo okola ki? Simanyi oba factory zikola bulungi mu lutobazi. N'olwekyo kino kigenda eri abakulembeze ba mayors, police enforcement, abantu bonna abagaba ebifo n'abagaba tenders, tulekeraawo okuwa abantu okubeera mu ntobazi. Bateekawo pulaani nti wano tebalina kubeera mu kisimbe, naye omuntu najja n'akiteekawo. Ne bagamba wano walina kuyitawo omwala, naye omuntu najja n'ateekawo ekisaawe. Ne bagamba nti wano oluguudo lulina okuyita, naye omuntu mulala n'alulemesa. Ebizibu ebirala ebinokoddwayo ye kasasiro n'obulagajjavu bw'abantu omuli n'abakulembeze, ng'era kino kiragiddwa nga singa tewaabeerawo kuzuukuka bannakampala boolekedde okweyongera okubonaabona n'embeera eno. Newaakubadde waliwo amateeka oba oliawo agamu agatali malungamu, naye tetusobodde gakwasisa bulungi kubanga ffenna tuli balagajjavu. Nsobola okuwa ekyokulabirako nga okuveera bamutera okulaba mu myala gyaffe ffenna n'ebyo ebisasiro byonna. Nyinza okulowooza si bakulembeze be babisuulawo, naye oba oliawo nga babisuulawo. Naye twetaaga puroguramu nga kasasiro end result tumufunamu ate ekisingako awo, tujja kumaneejinga. Naffe waka okwata ennyaanya ezivunzi n'oteekamu endabirwamu eyatise. Asumba ekkanisa ya Omega Healing Center Zana, omulabirizi Mike Kyaze ategeezezza nti abakulembeze bateekeddwa okubeera abasaale mu kuteekateeka ebibuga awamu n'okugonjoola ebizibu ebiriwo, ng'era ono alaze obwennyamivu olw'abakulembeze abasuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Abakulembeze tebakulembera bizimbe, bakulembera bantu. N'olwekyo olunaku lwa leero tutaddewo platform abakulembeze abalondebwa n'abo abajja mu ofiisi abagenda tukulembera, si kukozesa kibuga kyokka naye n'okukifuula ekyomuwendo, okuba nti basobola okusinkana abantu ababalonda mu mbeera ey'okutya Katonda, kubanga ebweru eyo abakulembeze baffe bwe baba boogerera nnyo mu by'obufuzi, oluusi ebyesangamu kanyoola bijja n'okukyawagana. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ye Engineer Ssalongo Ronald Balimwezo Nsubuga, omuloodi wa Kampala omulonde, ng'era ono ategeezezza nti wakufuba okulaba nga mu bukulembeze bwe bannakampala babeera n'omukisa oguwa ebirowoozo byabwe ku nkulaakulana y'ekibuga, ng'era akakasizza nga bwe batunuulidde okulaba nga Kampala etuuka ku mutindo gw'ebibuga ebyeyagaza. Onooyagazisa abantu Kampala, olina okuba involvinga mu kumanya Kampala gye beetaaga. Era nzize nkigamba abantu nti kiri number 1 mu bintu engenda okusooka okukola okubeera ne stakeholders engagement. Meeting egenda kubeera nene era Idi namugamba dda agitegeke. So bino byonna ffe tulina okuteekerateekera abantu bano nga tetukozesa ssente y'omumusolo. Kyobalaba nti leero kikulu abantu abo bajje n'ebirowoozo ebyo ebyokubateekerateekera kubanga ye Kampala gye beetaaga. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.